Yes, mukasi akatugera kuba tulekera ekyatulese olunaku lwaliro kati nga tujja ebbali ono Sword Master yajja ebbali n'akamasini akasikaninga kasikaninga buli kimu kyonna wano eno bwe kamala okusikaninga agenda okulya waliwo abajja n'akwata ekubo n'akajjayo genda okulya Constant Kalino yayogera yajja the proceeds from the Arrakis haul. Anti munaye ebintu byaffe okuba mu Arrakis bibino kano kanakya akayitibwa Kamekaila ono ayitibwa Horace Loyalty to the cause. ebirala nga byajjiddwako kono munaye basimagola babijjeko bamanyi bo tebatambulira ku mulamwa gwaffe bo baagala kagwirawo balina emaali gye babaleetedde okuva ku Arrakis laba naakutte kuba okujja njagala mbanjulu ye Sword Master direct descendant w'omuzira ayitibwa Volian Atreides nja kusonseka ekitiibwa kyange mbutofaali gwe ono bagamba mbu ssebo muzzukulu wa Volia Atreides. Volia Atreides yali omu ku basajja abali ku front mu biseera bya jihad, mu biseera bya jihad. Kati yamuleetera n'amugamba nti maze okusikaninga throne room, amaze okusikaninga Namulondo mu room ya Namulondo weeri, n'agenda ogikebera. Twetaaga final piece kati bwe tuba tugenda sekula Carino biraddala Kalino yennyini okakasa akaseera ke kana akatuufu kuba kati essaawa zino omumbejja embaga ye yatabangusa abantu bakyakwatibwa ennaku okusya ku mbaga ye otandise okubeera comfortable mu nsonga zino ate ng'okimanyi ekyakusindikayo okimanyi olinga agamba nti neerabidde struggle gye tulimu oba mission gye tuliko sisobola kwerabira mission gye tuliko sisobola era syagala uswayi muneerabidde mission gye tuliko kati olaba omuliro gwa Atreides ekyo kye twetaaga Atreides omulabye omuliro gwalaga bano abasajja badde batunyidde ku ttaka okumala ebbanga twetaaga tugezeko okulangirira obuyeekera buno nga tebakyasobola bwigino walinga bano bola abali mu mbeera za buyeekera ono ayitibwa Horace kali kannakira kayitibwa Kamekaila ayinza okuba akwesiga wabula nze ekiro kyaluli nakulaba nga olina omumbejja beera mwegendereza titwetaaga liabilities beera ku mission owulira beera ku mission bagambye sebo y'omuzzukulu wa Volia Atreides Atreides bamukkiririzamu nnyo okusyako ekyo kye yakola yali musajja mulwanyi ono yakwata kuba omuto najjasikana tula lwaki olowooza nti nakwaka kipuseeke kanke esinga okwagala kokute kale singa wasobola okutegeera maamawo kyogamba maama wange wali omumanyi maama we yali sister wano mu sisterhood mu kibiina yes maama wano ali mumanyi kati ali luddawa yamugamba nti maama we yafa ononsonyiwa yafa akuzaala okay mugambye yafa akuzaala so kakibasegeeza bwe naakwata ekubo genda ajja kubaayo tosobola kuteminga memories ndala tosobola kupredictinga voices ndala kyesobola kukola mbadde ngenda kusaba tewandigenzeyo ng'ogenda kunoonya maama kuba gwe twetaaga osika ne jjajjaawo namugamba naye ate asobola okubaayo asobola okubaayo naye ngenda kusaba totandika kubyanga byanga ng'otuuseeyo fokasi nga wakutwala ewasigadde wasobola okujja ku mulamwa kyo tukikola olw'ensonga tetulina option zindala nkusaabusabye bambi kane ekyewunyisa maama we naye yali mu lulyo kakeno Kamekaila anti nsanyusa okusisikana Sister Mikaela embeera si nnungi okuba nga tusisikana bwetu munnange nabadde sibakikkiriza bye nawulidde amanyi Kasha nali mumatira bambi
all that power she wielded at the Emperor's side. okusinziira ku maanyi ge yali alina ku saidi ya kabaka. And now, the push and pull. Yamugamba kati mbitegeera bibyo watuyigiriza bya push and pull. In order and the Okubanga tuliwo gana maaso n'okeepinga great houses nga zitambulira ni order. harvest. N'okubanga tuteekawo embeera ate ya opposition okubalwana. But now, Okuba keeping in check. involved in the raids on Arrakis. Ekintu kye mwakoze kyabadde kisufu okuteekawo obutabanguko era okulumba harvester eyabadde ku Arrakis. Sway Ne kati esaati n'abaana bewakozeseza ngenda beetaaga. no longer an advantage. Abaana abo ngenda beetaaga olw'ensonga weakness gye tubadde tutambulirako ne kabaka tekyali advantage kati njagala gezaako ogulawo esimbo bwe. Spy in the palace. Then kati oba oyagala baana These lwaki otandika n'embega. Kerien Atreides ali mu lubiri. Atreides is an issue. kiki waliwo obuzibu? No. Yamugamba nedda. Ne balumba ebyombo ne batabangula ebyombo ebyali byetikka ebirungo okuva ku Arrakis. Mwalimu olukwe lw'abasisters. Kati bw'atuusewo n'amugambye ngenda kusaba osookompa abaana bwe mwakozesa okulumba ebyombo ebyali byetisse ebirungo. N'amugamba njagala mbatwale eri kabaka mulage nti bano bwe baakola kyonna ekyali kikoleddwa nsobole okugezaako okuddamu ogula obwesigwa bwe. Nice maneuver. Uli n'amugamba lwaki otandika ne Kerien Atreides. Loodi ono ali eno mu lubiri gw'aba atandika gw'aba asooka okuwaayo. Don't know whether to be offended or impressed. Kuba luli badde batambulira ku weakness ya kabaka. Kati agambye nti weakness ya kabaka tekyali nsonga. Katwetaaga funa bwesigwa bwe asobole otuzza I want to talk about it. mu territory y'obwesigwa. I don't want to talk. Taagala kwogera. Let's not talk. Kati oba toyagala kwogera ebyokwogera tusobola osirika. Ne katweteeketeeke tuteekewo embeera aya. Bajja. Sooka akookya. Baabano. Kakwata n'akateekako ebbali ekitalo obadde otya. Sooka osalemu tojja nnyo. Njagala weekaanye. Fine. Simanyi nkulumizaako ono ndi fine naawe. I just keep seeing them. Ekinnuma mbeerawo ne mba nga mbalaba. I'm Pruitt. Kashango gasseko ne Pruitt. Kid. Kali kabadde kaana bwana. Kabadde kaana bwana. When I was his age. Bwe nali myaka gy'omwana oyo. On one of Kitanga abayeekera baamusalako. Mbitegeerera mbijjukira. they were one world. The moon, actually. They could hardly hold their own against the Imperial army. So one night, some of them broke into the palace and stole me from my bed. Agamba nti abayeekera ssebo bakwateko ne badduka ne bajja ne bayingira mu lubiri ne bamubba mu buliri. Constantine n'abafeesinga n'abagamba kifo ky'otwalayo mutwale nze. Didn't want to look weak to the great houses. So they Kusinzira nti bakadde bange baali tebaagala kubeera weak mu maaso ga great houses. never speak. Ensonga ezo ne bazibikkiriza era Constantine teyakyogera nako. It was all politics. Bintu byonna byali birimu obufuzi. We are all just pieces on the board. Bano abasajja buli kimu kyonna kirimu ebyobufuzi. Ffe tuli mpiki mu mweso asobola otambuza wayagalidde. Fokasi yaabwe buli omu afokasinga ku kyabirungo okuva ku Arrakis. Tibafaayo bakiggusiza batya oba bakiggusiza batya. Buli omu afa ku kirungo. Kikuwa amaanyi n'obuyinza. I can't. N'onsonyiwa zino ensonga. One thing when I was leaving the planet. Yagamba zino ensonga nnyinza obutasobola. You're right. Oli mutuufu. Be bad for both of us. Kijja kubeera kibi ku lwaffe ffe embiriri. Because kyoyogeddeko kituufu tukomye wano. Yamwewuunya. Jjukira abadde atandise okubeera taken up kyokka ate eno yajjanga mbega. Kulagana n'abayeekera. Ayitibwa Kerien Atreides. Va mu famire y'Abatreides. Muzzukulu wa Voliya Atreides. Nagambye Voliya Atreides baatugambye is a hero. Bamu ku basajja abali ku front mu masekati g'olutalo nga balwana n'ezi masiini. Famire yaabwe yali yankizo nnyo. Prophet Desmond Hart.
oli nabbi ggwe. Fly after that. Mu biseera ebyedda nandibadde nseka ng'omuntu akiŋŋambye. And now? Ebiseera ebyo nali sina kyenzikiririzaamu. Nambuuza ate kati kono kati simanyi. There are things that I can do. Waliwo ebintu bye nsobola okukola. Beautiful. Ate nga birabika bulungi. Terrible things. Ebintu ebyettabbo kamala by'otasobola kukkiriza. I think if you were given a gift, you should use it, lest it Bw'oba oweereddwa ekitone, oteekeddwa okuba ng'okikozesa si kikuggyako. his fleet and has threatened to seize a Essaawa zino Duke atutiisatiisa mbu simanyi agenda tuggyako ebyombo bye ayinza obitunuza gye tuli atulwane. Waliwo engeri gy'osobola osolovingamu ensonga eyo. No mercy in your command. N'amugamba tewali ttabbu, nze nkyali sooja mu mikono gyammwe. Let me show you. Era kyonna kye munsaba njasobola ogezaako kye bakolera. You. Leka nkulage ki kye nsobola okukola. Counsel. Leka nkulage ki kye nsobola okukola. Mpa omukisa. Crisis. Survival. Crisis, survival, Advancement. advancement. Our founder, Mother Rakela, was poisoned. Yagamba nti jjajja waffe Mother Rukela baamuwa obutwa. Harnessed her body's own chemistry. Okusobola ogezaako survivinga, yakozesa omubiri gwe ne gulwanisa obutwa obwo. In doing so, Mu kukola ekyo, she awakened something deeper. yasobola okuyita mu mbeera eyazuukusa ekintu eky'omunda. Her mother's mother, back and back. Yasobola ogezaako okuzuukusa amaloboozi ga maama we, jjajja wa jjajjaawe. Lila, Layla, Cho, Grace. Layla Cho Grace, Naboto Nur. It is time to awaken those who made you, Ke kaseera ozuukusa abo abaakuleeta ku nsi. but only this once. Bulumi n'ekibeera kya lwalumu. Self in darkness. Bw'onoozuula nti oli mu kizikiza, noonya wali kitangaala. Others will awaken wild. Nkakasa bajjajjaawo bagenda kuzuukuka mu bukambwe, Do not let them sway you. wabula tobakkiriza kusika kulesaayo. All that matters, Kisinga okubeera ekikulu the light. kye kitangaala ky'onooba olengedde. Tubakkiriza bajjajjaabo okukwatirayo. Kasa bakwatirira nti oba ofa toba togenda kudda. It will lead you back to life. Agamba nti ekitangaala bw'onookigoberera kigenda kukomyawo mu bulamu. Back to us. Kijja kukomyawo gye tuli. Osegera. Urge. Reverend Mother. Era ojja kudda ng'ofuuse Reverend Mother. W'okomerawo ofuuka Reverend Mother. Bambi. N'akwata ekkubo n'amuyisaawo n'amuteeka ebbali. Amugambye nti jjajjaawo Rakela Poison. baamuwa obutwa buno babuyita bu Rasaka poison. Rasaka poison. Nabanyonyodde ku kintu ekyali kiyitibwa the Rasaka epidemic. The memory. Rasmus yali yakola Rasaka virus yakozinga Rasaka epidemic. Follow my voice. Ngenda kusaba bw'oba otuuseyo goberera eddoboozi lyange. And breathe. Lijja sobola okugayidinga then ose n'okussa. Owulidde nti ye. N'akwateko bajja amutonyezeeko. Kakiraga nti omukyala alabika yagenda mu kufa ng'amaze okubeera infected. Rakela alabika yagenda mu kufa ng'amaze okubeera infected n'ekiyitibwa the Rakas virus. Naye mu kufa teyafa nti aggwereddeyo, yafaako kitundu. Subconsciousness ye neebaako gyetambulira. Gye bagamba gye yatambulira gye yasobola ogezaako okwanlookingira genetiki y'aba jjajjaabe. Era n'asobola okwogerezeganya nabo. Kati omubiri gwe gwasobola okulwanisa ekirwadde ekyo. Kibagamba nti yasobola okusumula kye twandiise amaanyi mu mubiri gwe. Agaalwanisa ekintu ekyo era n'akwata ekkubo dda. Wabula mu kudda yadda n'abanyumizira bw'atyo n'atandika obbatendeka engeri y'okugenda mu process eno. Ng'amaze okukiraba nti kikuyambako okuyingira mu subconsciousness y'omunda. N'obaako ne by'ocommunicatinga nabyo ebisobola okuwa amagezi n'okomawo ng'ate oli mulala. Kibayita okwanlookinga jinzi z'abajjajjaabo munda n'ofuna ku ntegeera y'abajjajjaabo nga bwe baali. Naye singa okikola bubi osobola obutadda. Mukazi wattu atuuseeyo
bamugambye nti osobola osikanayo bangi wabula tolina gezaako wadde kutabaala wadde n'omu kwegamba kwesembereza gwe fokasi ogenda kwoyo gwoba ogenza okusikana. Wano ffe tuba tugamba nti omwoyo gugenze ku nsi y'emyoyo gy'abafu abagenzi. Omwoyo gwo gye guba gulaze. Wabula kiro kiba kiri nti mind eba travelings egenda mu subconsciousness yo. Mind eba travelings egenda mu subconsciousness yo. Babano kakani n'okufa bwe kuti bwe kubeera tuukeyo ne bakuyayaanira bajjajjaabo yadde engulu bwadde engulu agenda okuzza amaaso okulengera ng'alina gw'alengera ali wano. Rakela yazibula eriiso yagamba nti ensonga ya reckoning is one born twice mu musaayi n'embirungo. Yaani gwe boogerako lwefuna nti ajjudde kye twandiyise enkovu. Ala kitonde kye kino amaanyi ago era tukirwana tutya? Nakwateko n'amusembeza muto n'amala ate n'addayo. Ki ekituuseewo ate? Rakela sooka otubuulire. Together, hand in hand, with only one light to guide us. Our steps are sure. We do not falter. We know we will be born into the infinite. Rakela babadde bamulabye Rakela nga kwali nabyayogedde awo. My little lamb. Mother. Mama. Is that you? Mama simanyi yegwe. Is that what they told you? Ekyo kye bagamba. Get you to come. Okusobola okuleeta eno. Onoonsonyiwa muzzukulu. But I've been waiting for you. Okimanyi nti mbadde nkulinze. N'asooka amukwata yamugamba toddayo. Ala. Asikanyeyo Dorotia. Dorotia amukwatiddeyo. Harkonnen. You stole my future. Mwabba ebiseera byange eby'omu maaso gwe Harkonnen. Taking your hope. Era essaawa zonna ngenda twala essuubi lyammwe. Laila, vaayo. Goberera eddoboozi lyange oveeyo. Takyasobola kuvaayo. Mukazi wattu bamukwatiddeyo. Yakana mugamba vaayo munaye vaayo. Vaayo ng'olowooza akyasobola okuvaayo. Bamukwatiddeyo. Allah. Ono yamuyita Laila. Olowooza nno tafudde. Kasaba kwatirayo kabaka weddemu. Yakana mugamba Laila bambi ngenda kusaba kwateko okomewo. Laila munnange komawo. How it feels to lose a child. There is no worse pain. Kikwase nako kubanga ofiiridde omwana kwatiriyo obulumi bwa ttabu obusinga obwo. To rescind the deal we made for the fleet. Wabula kijja kuba kya busiro gezaako sazaamu ddiiru gye twateesezzaako. Osegeera. You weak fool. Naye okimanyi nti oli musiru omunafu. Silence me Olowooza osobola okunsirisa. from that throne.
and feed you to the wolves. Ngenda kujja kuna mulonde yekuwewaza nkulisha ebibe. Niyagamba soko lekenze mukwatemu. Waliwo yajja n'agamba leka mukwatemu koona ani agala okunkwata mwoyo. Sseruganda najja. Anti sebo buza ayagala okukwata munze ayagala okukwata mbwana gundi. You. Isigeza yegwe. Sirika tobaako kyonyega. Sirika tokuba kerere. Nalyoka atandika omufumba. Akola ki? Bale musoke gwe Debali. Mukyala waga mulekerawo. Mukyala bamugamba gwe soko Debali yitawo. Namuteeka pembeni. Rodi yakirya wansi ku mavivi n'asaba ssebo masse mukisa nsaba kisaba nange. Saasira nkwegaide saasira munnange. Saasira nkwegaide ono kyava mugamba muleke. Muleke kaso mutusiza kwekyo. Laba. Turn home. Bury your son. Rodi kyava mugamba kwate kubo deeka. Genda oziike mutabaniwo. Transpired here will let these Ate senga okera ku makya n'obaako ky'oyogera. Kubituuseewo wano eno. Tojja kyagala. Kisigalire masekati go tobaako ky'oyogera. Wulidde? Kalino tukwata eri Valia. Valia jjukira alina okuddasika ne kabaka. Wabula yagenda akyabirowoozamu kati information gy'aleeta. Nti ategedde abayeekera. Ababadde batabangula ensonga za kabaka naddala ku bino ebibadde bisima. Ebirungo okuva kwa Rakasi. Mu information gyamuleetedde asobole okuddamu okuba nga amwesiga. Kati agenda otuuka ebbali. Laba eyakwata ekkubo okujja eyandibadde mu kkomera Mother Spiria. Eyandibadde mu kkomera ate eyajja. Terms have shifted in my absence. Sokoleke ensonga zikyuse we sibadde. I'm a hard man to keep chained. Muna Yusufu kiri nti ndi muntu muzibu nnyo kwegamba ndi musajja muzibu okuba nga nkumirwa ku njegere. Rebel threat. Nyina olugambo lw'abayeekera lwendeetedde kabaka. Requires your services. House of Kalino tekyayeetaaga services zo. Palaces. Era essaawa zino privileges zonna z'obadde olina mu lubiri ziri revoked. Gwe bakuggyeko buli kimu kyonna. Eyo ye geemu yo You can replace me. goloza osobola okudda mu kifo kyange. Mu kuweereza mu lubiri oba okuweereza kabaka. Osobola okudda mu kifo ky'aba sisterhood. What do you want? Yambuuza ki ky'oyagala? Nagamba kye njagala. The Imperial. Njagala kakasa nti obwakabaka bubeera steady. Wipe out every trace of Bwe kiba kyetaagisa kunyiga buli omu yenna ku baganda b'omu nsi eno. Young women. Nzirukanya ssomero ly'abaana bato. Anyone. We both. Ffe tetulina gwe tutiisatiisa kono tolimba. Someone afraid. Olabika ondabanga omuntu atya. I'm not a 9-year-old. Nze siri bwana bwa myaka 9. Kasha Jinja. Ate era ne Kasha bwe yabadde teyabadde wa myaka 9. Kyava amulagira gyayo ekitala kyo. Kyusiza eddoboozi. Gyayo ekitala kyo. N'akwata ekkubo n'akijjayo. Kiteeke ku nsingo yo. Ono ekyamulese yagamba nti mmwe basisita mmwe abava mu kibiina ky'abakyala mmwe. Kati njagala okisooseke mu ddooko liweesali. Nakyala bw'atuuka okwogera bw'oti omanya nti kati avuddeko. Agenda ogira bw'ati gwagamba okwesala olowooza yeesala. Kugambye weesala ensingo, weesala obulago musajja gwe. Olowooza yeesala. Omusajja teyeesala. Lad, amutunulira. Amugamba maama. N'akwata ekkubo ekisala n'akiyisawo n'akisooseka mu kikondoolo. Wuliriza, ono kyamuggwako. I always wondered what your greatest fear was. Bulijjo neewuunya okutyako kuyinza kwesigamawa. Now I have seen it. Kati maze okutegeera okutyako we kwesigamye. Totya mbu tebakuwulira. Wabula otya nti bakuwulira. Ni tebafaayo ku kikyoli. Kyekikweraliikiriza. Aya, Nakyala yatambula butambuzi. Olaba amukozesezzaako eyo skiru ssebo Sseruganda n'amulaga nti terina kyemukolako. Maama, Sseruganda gy'ava balabika balina amasabo 12. Mbayo Nakyala Valia Hackney bamufubutudde bamugobye mu lubiri. Era kirodi ki Desmond Hart kye kyamwekiika. Yakwata ekkubo n'ajja. Wabula yakimanya
Singa bagoba mu lubiri kibasegeeza ne Great Houses zigenda tukesera nga ziraba tezikyetaaga services zammwe. Awo baaluzinga bakuze mabega nga batugamba Lakenville, home of House of Hackney. Your grandfather, Jajjawo Hawkins, Abdullah Hockney yali musajja muzira. didn't commit a war. Tiyakomitinga wo crime nga bwe bagamba. Genocide. Wabula ayagala stoppinga genocide. Brady's Volina Atreides a family of its yatujjako ekitiibwa kya famire ng'asinziira ku bulimba. leaders. Ffe tuteekeddwa okubeera n'abakulembeze mu Bwakabaka. Comes from your group. Naye simanyi wa gy'obijja. Mwana gw'olina omulugu bw'oyagala nnyo okwefuula ow'akabi ow'ekitalo. Complacency is a disease. Ebyokuba nga tukkiriza engeri gye batuyisaamu eno ndwadde. All of us and Ndwadde egenda okuba nga ffenna ffenna etumalawo. buy and let it happen. Nze sigenda kutuula butuuzi ndabe nga tugenda kubeeramu eno embeera nga tusobola okwetereeza bannange. Tetusobola kukkiriza eno mbeera twerwaneko. Not follow. Griffin tomugoberera. Wolf. Oyo omwana musege. Careful. Weegendeeze. Devour. Ojja kukomekerera nga akuliisizza. Muveeko. Mama no bw'agamba. Yabadde abagamba nti Volion waaba yakomyewo. Lwaki tetukwate kuba netugenda tumutegeeza ensonga zaffe ne tugezaako tereeza ekitiibwa kyaffe. Okuba nga batulabulayo bwe bati. Nga batuyisa nga abatalina makulu. Osegeera. Ono yakwate kubona gyagezeko siikana. Sister we. Yambusolooza maama mutuufu. Griffin njagala ombuulire. Called greedy. Aŋŋambye nti nnyina omulogobe. Neetwala okubeera ow'ekitalo. They're not like you. Bali okimanyi tebali nga ggwe Valia. You mean like us? Kyotegeeza tebali nga ffe tuyinza okwagala okutereeza ekitiibwa ky'ekika. Osegeera. You remember when I fell through the ice? Ojjukira bwe nagwa mu bbalaafu The cold. nga ne masekati g'omugga. Obunnyogovu nga bunfukidde ekirala. My muscles seized. Natuka ekiseera ebinywa ne byekwata. You came. Yali nga musiru ng'asiraanye n'ojja. I'm the fool who saved you. Of course ne mutumbaavu yasobola okutaasa. How? Naye simanyi ngeri gye wakikolamu. Kubanga nali mukubbira. Then I heard you. Naye ne nkuwulira. Nawulira eddoboozi yo nga litambulira mu mutwe gwange. Ordering me to swim. Ng'oli mukundagira mpuge. Muntegeeza nti wuga. Because of you, I didn't die that. Olw'okubanga gwe saasobola kufa ku lunaku olwo. You're not entitled or greedy. Nze ngenda kugamba toli wa kitalo era toli wa mulugube. Ddala mu butuufu oli wa njawulo, oli extraordinary. Course of action. Y'ensonga lwaki Worry in Atreides. And get him to take back his lies. yamugamba y'ensonga lwaki ngenda kukola kyonna ekyetaagisa Volion Atreides Harry will be. nkakase nti asazaamu obulimba bwe. We deserve to make it. Bwe kiba kyetaagisa kwata kkubo okubeera abakulembeze We'll see. mu Bwakabaka tugwana okubeera ekyo. Mugamba tofaayo, genda kiraba. Jjukira Griffin yagambye nti yawaayo petition ye. Yagiwaayo mu Landslide nga bwe nakunyonnyolera Landslide kikyeri. Yawaayo petition ye era nga bagambye nti bagenda kugiwuliriza. Balabe engeri gye basobola okubasembezaamu naye nga te ye ensonga agenda gitwalira mu bintu bya byanfuna. Petition yali aleeterako ensonga y'okuba nga basobola okuleeta ekintu kyabwe ekya welfare. Harkonnen, Gageno wayita ebbanga son of Virgil and Sonia Harkonnen. ate olowooza teyaddanga mayiti. You leave Mutabani wa Virgin ng'ogasseko ne Sonia. broken by your loss. Mu butuufu okufaako okutulese kutumenyeemenye. You were our family's brightest light. Obadde kitangala ky'amaanyi Just as a fortune mu famire. save you. Era bajjajja bamukisa okuba nga bagenda kusiikana munnange. Gy'olaga Until we meet again. mpaka nga tusikanye nateera. Kaakano Griffin bwe yakwata ekkubo genda. Jjukira yali amaze okwogeramu ne mutoowe Valia Hackney. Era n'amutegeeza nti va ku bali kye balowooza nze bwe nasikana Volian. Nina kakasa nti nkola kyonna ekyetaagisa omusajja oyo batereeze erinnya lyaffe. Yadde amayiti. Tulagera okuzza amaaso anti gyantuyingire munda munnaye kasira kakungubaga. Nze saagala kungubagira bulazo wange. Griffin, now Volian asse Griffin. it's not fair. N'amala n'abula nateera ekyo si kyabwenkanya. Brady's to suck. Njagala ba Atreides bagezeko okubonaabona nga bwe batubonyabonyeza. They're making me go away to Wallach 9. Naye sisobola gezaako kikola olw'ensonga baasindika kuwala ka 9. There's only one. Anti oba osanga ekibiina ky'abakyala kinaakuyamba. Our family doesn't have the stomach for it. Ekintu kye nandibadde njagala okukola famire yaffe tesobola gezaako kikola. Ebyokulowooza bimala. Griffin abadde wathe okusinga ebyokuwolera. An eye for an eye.
Whatever path you choose, ekkubo lyonna ly'otwala ttula. stay on this night. Mami ngenda kusaba saagala osigale ku planet eno y'ekiro ky'entiisa. Ngenda kusaba ofune kyonna ekyetaagisa. All that's left here is death. Kuba kati ekisigalidde wano amazima gali nti kufa na kuvunda. Tewali kirala. Abasajja batuyisizza bubi. Kakati no by this time. Abadde agamba nti yandibadde abaako kyayiya. Vorion yali amaze okutta Griffin n'amala n'addamu n'abula nateera. Vorion Atreides. Kali agamba nti bamusindise kugenda mu Waraka 9 mu kibiina ky'abakyala gye baamusindika bakadde be. Ninga agamba yandiyagadde okubaako kyakola. Era yakubiriza muganda we. N'amugamba ngenda kusaba mu kyonna ky'oba okola. Listo siraanira wano. Kati nga tukomyewo. Abasinga baali bagenda maaso n'okubanga badisikasinga ku mbeera kati weeyimiridde. Ekituufu kiri nti beeraliikirira olusajja olwo. Kusiya ku information gye baasobodde okufuna. Nze mbadde ngamba tudde ku Waraka 9 tuddemu tukole strategy nateera. Basisters musooke muwulirize. Njagala mujjukire emirimu gyammwe. Mother Valia, okimanyi ffe tuli naawe ku kido kyonna ky'oyagala tujja proceedinga nakyo oyagala tukole ki? Muddeeyo eri hawuze ezizammwe mukakase nti mutunuulira buli omu bonna we bayinza okwagala okubuusabuusa okutwesiga mubakwate omuba mubakwatidde temufaayo nze ngenda kukomyawo obwakabaka kansooke mala okulaba ono yajja n'asisikana Makeila n'amugamba tula asindise buno. Sister Laila omwana teyasobodde kusimatuka process ya agony. Yafudde. Allah. Nabadde nsuya nti Rakela nsobola ofuna ansa. Kono yasobodde okwogera. Rakela yayise mwana. Era n'agamba nti key to the reckoning. In blood and in spice. Nti oyo yazaalibwa emirundi ebiri. Yazaalibwa mu musaayi ne mu birungo. Kono Desmond Hati. What are you gonna do? Kati ogenda kola ki? Ogenda kola ki? I think a trip home is called for. Ebituuse ngenda sooka nzireko eka. Ewaka luddawa. Nabagambye tuyita Dune Prophecy. Mukama abaakumire mweraba.